tubagamba nti Nyando Yoseferi nebibinja bye batujju okuli kati okuli nja kisigala nga nkiyita Semwai nja kisigala nga nkiyita Semwai ne baba nakikyusizza Christopher Damolira Semwai iso ne SFC saako ne Muhoozi Kanyerugaba tukoye okutta bannayuganda ab'obwereere nga mwagala okuyisa ebiwozibozi n'okukola budget ezammwe ezibagaggawaza muzze mutta bannayuganda nga mulowooza bannayuganda nti Uganda erimu obutujju nga teriimu nga buli mukola tera ataaka ku bannayuganda mwe budget yammwe ya security ng'erinnya kubanga mba mugabana ssente ezo nenga mwe mbikoze era twajja tubagamba nti bomu gye baatega Munyonyo kyali kiwaani ekya security nga baagala kufuna ssente ne tubagamba tunyonyole owa boda ya fayani ne tubabuuza batunyonyole omukazi gwe batta yaani ne bebuzabuza nga bafuka bana abantu gonna mazzi wayisewo akaseera mpawe kaaga ne baddamu ne batta omukazi ebwayiise kawempe kaleewe bwayiise byagenza okuvaayo ng'omukazi monna Kenya tabangako na mutujju mu bawamba muwambe byagenza okwetula ng'emmanda abandika ebalinnye ne kizuuka nti ate simanyi amagye gakutte abamu ku bakulu magye nga bebenyigidde mu bikola bino eby'obutujju so si bantu babulijjo badde batta kati Felix Kulayija Yoseriti bahabulwa abantu mbadde mutabaaki eno message bwetyo begamba kati Kulayija wazze n'ogamba nti omukazi ono mwamugowedde okuva Busega biki ne mumukuba amasasi ne mumutta neno owa boda yennyini yabadde amufuga temwamulazeeko wantu wonna owa boda kitegeeza mutta abantu nga mumwonoonyeza byammwe bagambye arrest we have made it due to conduct contrary to the professional standards. Major General Kulayija said the arrest carried out the DIS headquarters in Imbuya are reportedly linked to the circumstances surrounding the investigations involved the two suspected suicide bombers who were killed by UPDF personnel in Kampala recently. The sources say that the sources say the UPDF leadership has now ordered the multi-agency team to investigate the arrest of officers on the allegation that they had fabricated the recent Kampala bombs to secure the funds. What about Kugambia? Nti bakutte abakulu mu magye naddala abadiringa n'ekitongole kiri ekya DS former CMI nabagira bakwata nga banoonyereza ku mbeera etegeeza nti bano abantu benyigira mu kuteekawo ebiwoziwozi bya bomu nga bagezaako okunganya ssente okuva mu gavumenti bo bakole operation zaabwe era sources ziclaiming that some of the officers from Jati mbu bajjati bakola ebintu ebyo kati abantu bemutta owa boda eweka wempe yali luddawa oli owe Munyonyo mwamutta n'omukazi aliko mwamutta nze njagala kubuuza abantu bemutta bo be baani era lwaki mubatta olw'ebintu nga bino kati mutegedde olwaliro saagala muddemu kwebuuza kibuuzo baani abatega bomu mu Kampala era baani abatta abantu ekyo nga tukivuddeko tukyagala kulabisa comrade yono yakoze video ng'agisindikira Christopher Damolira direct twagipostings wulira actually bitundu byonna General Damolira agenza sinkana abaana bano kati bamaanyi nnyo n'okusinga polisi z'oku kitundu babawadde orders obutakkiriza oba okukola effujjo kwaba abagazi b'enkyukakyuka naddala aba NUP badidde ghetto zaabwe gye banywera enjaayi ne bateekayo ebipande bya MK era polisi etya nayo wano Kalungu ewaffe webali ekikyuseeyo yonna General Damolira yagendayo naye njagala okwogera message esembeyo ku kintu ekyo nga nyolekeza eri abaana bano baana mmwe babakozesa bukozesa temusobola kukkiriza nti gavumenti ebasuddewo ebbanga eryo lyonna nti kateze baagala nnyo okubangira bakalulu twalaba bazebra Ssenyange n'abalala bangi naye kati bafu abantu abo ababakozesa bo balina ebigendererwa byabwe simanyi lwaki ekyo temusobola kukiraba ne mulwana bulwanyi okutuusa embeera zammwe nga mutuusa gavumenti naano okukkiriza ssente zino ze babasuubiza tezigenda na kujja ssente zino kubanga babagamba mugulewo sako ssente zigenda kujja babakuumiraawo akalulu kanaggwa mujja kuba temukyalina mugaso nolwekyo njagala balabula baganda baffe abali mu gete ez'enjawulo temuwuddisibwa basajja bano
bano abasajja balina ssente empitirivu bano abasajja ebalwala bagenda batwala ebweru gwe bagenda kutwala mu ddwaliro eryo nga temuli ddagala bano abasajja batubbye okumala emyaka 4 kakati be batubbye ate mwe bebaagala obaddizaako mubakuumire mu buyinza baddemu batubbe mwe muddeyo mu ghetto mubulwe ekyokulya mubeere mu nnyumba ez'enzigotta mubeere nga temusobola kufuna ddagala n'olwekyo doctrine eyo gye babateekamu mugigaane mulwane mwegatte ku bannayuganda bannammwe abanyigirizibwa mulwane kubanga finale bajja mala babeefuulire bajja mala babasibe n'olwekyo kuno kulabula mu kutwala nti kuli siriasi kubanga omusajja John Damulya ne banne batambudde ghetto zaabwe zonna naye ekigendererwa kya byabufuzi ffe mu Uganda twagamba tetugenda kukkiriza oba tutya omuntu agamba nti obuyinza bw'eggwanga oli akitwalanga birthright kitegeeza nti bakuzaala ng'olina okukisikira ekyo tugenda kukirwanisa General Muhoozi Kainerugaba n'abavubuka abo abateekawo ebipande bya MK tetujja kubaganya kumenya mateeka okubeera kuba pulezidenti omuntu yenna yeetaaga oba pulezidenti agende mu kalulu akamazima n'obwenkanya tujja kumusangayo tumukuba akalulu Kyagulanyi Ssentamu ayite wafuuke pulezidenti w'eggwanga lino. Webale nnyo ssebo n'obubaka buno tukwebaza obubaka buno kansuye nti bakomredi bonna bawulidde abali eyo bulungi nnyo bwe tuba tumaze okuyisa obulango obwo obubaka obwo ndowooza akatambi mbutongole katandise musharinge video eno akatambi katandise kansubire nti buli omu weetegese tubadde mu kalulu akabavubuka amazima gali nti akalulu kabavubuka National Unity Platform yakawangudde eggwanga lyonna naye Museveni yabadde alina okukozesa media okuyisaawo nti yakawangudde Museveni akalulu National Platform yakamukubye konna wabula yabadde alina okukozesa media okwepromotinga nti yawangudde akalulu yabadde alina okukozesa amagye yabadde alina okukozesa poliisi CMI ba RDC okulaga nti akalulu yakawangudde akalulu National Platform yakamukubye wonna era kimanyikiddwa observation sigenda jibwa kubanga yinza okuleetera omuntu obuzibu omu nenga observation eri nti Museveni akimanya akalulu bakamukubye yabadde alina kukozesa force lwaki bakamukubye 1 mwana yeko nga batadde mu gazeti y'eggwanga nga bagambye nti okulonda kwa LC1 ne LC2 bagenda kuongezaayo lwaki bakuongezaayo nga already kwali scheduled kwali kuteekeddwa lwaki kubanga bakimanyi okuva ku LC1 okutuuka ku LC2 tekukyali muntu n'omu awagira Museveni bagenda mu kubakalo flat wabula Nyando Yosoferi ne banne kino mu observation kamba weeyemu batudde ne bamba ne basooka ne batunula mu bintu ebadde mu kulonda kwa vubuka bagambye mbu bakozeseza fear factor eyokuba nti bakozeseza amagye ffe ne tutakola fujjo mbu bo bakiwanguliddemu kati babeenaalemu ate balina okukola effujjo okulikola ku ffe Nyando kuno kwoli 1 nti ffe tusomesa protestive vote ne badde baagala kula protestive vote mu kalulu k'abavubuka naye ffe ne tukuuma empisa nga president yatusaba nti tukuume empisa tubeere ba mpisa tuleme bawo opportunity tulinde okulonda okuli jeno kati Nyando Yosoferi our main target is not LC1 LC2 LC3 LC our main target is the presidential seat. That is it. It's the day when you get to know that protest vote exists. But these lower levels, we can't show you what we have right now. So your observation egamba nti abantu protest vote bagikozeseza ate mwe mwagikozeseza. Yes, you deserve right kubanga twagala kwawula emiguya ku mamba. Twagala kwawula emiguya ku mamba katwayawudde emiguya ku mamba. Abana baffe tebalwanye tebakoze ki nyaka otwaka wangu kati guwagambye banno nti that fear factor egenda bayamba ne mukalulu akajja mumpulira bulungi nti fear factor gye bataddewo egenda bayamba ne mukalulu akajja nabalira bibanyonyodde ku lunaku lwokusatu mbw agenda gikozesa which is okay gikozesa ojja kutegeera ekirala nakyo njagala abantu bakitegeere mu gazeti gye batadde mbwe bati Bagambye General Notes on 1759 of 2025.
Local Government Act Cap 138 extension of